Constitutional Court okumuyambaku okutafuta bulungi amateeka abakulu babayize mu line. Koti eva ku mukoba ati ensonga dakaseera kodireeteire mu kuvaira tukwetaano n'abantu bo mwida tuditwaire mu gwakunanga 13 omwaka oguli andi kati omanyi kati Kibalama mukulu wako n'abali mu studio Kibalama yes bebamu kubatandika ekibiina kya National Unity Platform naye saawa eno embeera gyayingiramu one mulwadde ayagala kasente ekyokubiri yatandika yadda muzanyo gwa Mudoofu butali entitled kufuna sente yadda muzanyo gwa Mudoofu wakatemba katemba ni mwana yadda muzanyo gwa Mudoofu iwo omuntu bwaida nakutoola ku emotoka yo naja najongera ku sport stream najita ku ebitaala bino ebiri kwenda ku dino yairira AC yo mu motoka ngeba irete kola yayongera mu gasi yatandika okuba efuka ye anti kati okimanyi nti Kibalama banakibiina ky'NUP abakulembeze sawe n'abaliko si basiru nti bateekawo buli kimu bakiraga mu mawulire yabakwasa buli kimu n'ebirina buli kimu era akatambi yakwatako akatambi ng'agamba nti ng'abanja ekibiina n'amaana agamba nti no abasirikale bamutadde ku mudumu gw'emundu leka nkubuuze Norbert Mao bwe yataawo challenge n'akoba abakulu ba National Unity Platform bamulage baveeyo balage constitution y'ekibiina balage mu mateeka mu bakiwandiikiza n'engeri ebakifunamu nga baaloba bakoba ati ife tetwidda kwirako ebyo tuleke mulwanyi olaba omuvubuka sawe amanyi ensonga entuufu eza Kibalama ibamuyita Ddiini Lubowa Ddiini Lubowa Saava munamawulire nalina empapulo d'ekintu original yamanyi ensonga za Kibalama n'ekiri mu Kibalama ekituufu ku Kibalama waimwe mumpa amawulire agaliga ne busoga nse nkola ebifa wange buli Kibalama wakyo baba yo n'ebigalaba byabwe baba yo n'Kibalama waibwe kali nga lukya ate zibitegeera ne mugerire ekiriwo sebo getuli kufuna wano abantu abali mu masaza kaapu batandise okuniiga abasambi oba abawagizi bene tiimu nga bona nga Bukooli kuyogera yange kuba edodoti ditwegemerera mulimu n'edindi negano mbu abali eno ebugembe mbu baafuuka kakubi MTN eja yagema obukaire 450 aye bo ku masaza tibafunaku bajja okubona bakoba ati anaawangula idafuna obukaire 15 aida kubanga afuna 8 aye gabafulye milioni 10 bina bali kwebuuza sente edijja bwera olweko baano lwali ebugembe bagezaako kireeta mubano bakoba ati MTN yakoba ati bwe kibanga kitobe kirire katwongere ku sente eddi bayire ebina tudongereyo dibe 5 n'ekintu kabiri ate bano mu kifo ky'okwirira tiimu donadona badiwa akasente bakoba bukobeti detu bayetu bawe 18 omuwanguzi tuongere 15 tuongere ku butidiri 18 so muliro oguli kufumbirwe bayongera ku babokere busatu bale bayongera ku kumbi ku mudidi gona kale bali tuwe milioni 5 ifenga amasaza gona mutuwe ku 15 dire mudiri nga bulido we mubaire mukola eyinza okuba sawa waliwo obuzibu bwawo anytime wandibona wayinza okubeerawo embeera y'obutateekateeka bulungi organization committee then bwana Mudoofu ne Julius mu bantu abatuyambako okuleeta abali ebugembaawo okukulemberawo duuzi yatukobera nti awo yayogera bayibi mwene yayogera yabamentioninga n'amaina ate niye abakolerera okubaawo bakibayibi so omupira mutasuubirawo kintu kyakyoka kunga obwidi mbeera yonna waliwo kye tuyita bigwate biraze nti Mudoofu osobola okumuteekerateekera kiro yakawunga emu n'atuuka ng'ali kulye mu kitundu okitegeera so oba tutaddeko ekitundu kino kitegeeza nti ebigote biraze sente ze zeeyongeramu Julius tulibwena olingirira ebintu nga bibaire 5 lindako nti ekitongole ekirala nga tutoire ku ebindi kuba tini kyonge ekitaamu ensi MTN ebayireetanga mu bukaire 10 waliwo n'amafactory n'amafactory batamu tuconcentrating ku MTN nti etaamu obukaire 10 mpegano tiimu d'amasaza ddiri meka era bafuna sente imeka kubanga esente dino okudibonaku badibona ku final na semi final ate ng'esente de batairemu diri milioni 15
owokubiri bamuwa miliyoni 8 bano bali kwebuuza miliyoni 4 bijawa nze yakola gundi kambakobere emiliyoni okebiri bina nani marketeer alobinga business yo kujireta bino birasoba byendiko temera miliyoni ebina kubanga business advisors because omuntu aleta business alina kuba ku miliyoni ebina kuno kuli kwakake ni mwene kintu yena kwaba kwekidide mvwako pesa tutegere market mwene kintu mwene samba bagwa mu kiti bagareza amageze gena ndi waira abatese kibunkolo guno mugulire nga abana amadi gokuno Iris wabo nanga ni team esonda busonde mpozi mudofu kyetulina okumanya ekimu ku bintu ebyasinze okubeera expensive okumaintaininga ye tiimu y'omupiira okujubeezaawo okutambuza abazannyi n'okubalabirira mu mbeera yonna tiimu y'omupiira eri expensive ekikuba magogo mumuwe credit kibuuzeeko omulala yenna andi ife bakalubiriza ife bamemba ba parliament n'abensi ebere ni tiimu yayo y'omupiira gano nti yayemereraga emyaka n'emyaka ng'eriwo era nisaino okuba tubajja kusampira era situkira mu bisitukire butole kunkuba biki twalumba twajja twakuba omupiira reka kutukubaganya wena togera tiimu y'omupiira eri serious anya kukobe ndive twali serious atole nsamba wakatayini na mupiira ali mu tiimu twasambanga empira tukukobeire ensonga edigemagana naye bayina abeeyo imwe mubeeyo bamala okutukobera ebibafa ku byonna byonna munaimwe gwe musinga kuba kusotu baidino zache musobola atulimba yabigumiza yatutemera n'amaina wene wagasoma wano lamusako mukwano gwaife Edward Columbus Wambuzi Ozibondo teite bangale ino ebyanda nebyanda mudofu manyika ti obuzibu bujidde ko kubanga omuntu omu ali mukogera ensonga naye ng'alina abantu basatu nga bava mu kifo kimu olava kwandula ensonga semasonga otaleeta busonga bunava kwogera ku nsonga erino omuntu omubedde ino mu busoga toleeta nsonga ndebakobera kino ekintu nguli kiri saidi gya mukono mugenda guno emyaka gyonna we twavaayo nga twogera ku bwibi buno nga twafuna bizibu nga twali twafuna obukyayi nga tituli kuyikiriziganya nga tuli kwogera mazima twafuna obukyayi bwotabonangako abantu batukyawa batufuula abalimba buti saawa eno olw'okubanga omukulu neyabyogeire ife betwayogereira buli muntu alikakasa obwibi obuli mu kintu omukulu ayogera nga yena bali kumuta ku kisenge yena mutuufu okuvaayo baba tobanga niiwe okuziiza omwana ayi mudofu eri ebintu ebitugayitanga busoga ng'ekintu kya airport bwene omukaire kyeyayogeire kikulu ino kubanga mutuwalizi mu cities ate nga omukyalo yali alwaine mu Uganda idinde eno erimu aye bwene kubanga oidukira ekisaawe ekyo nga yaguze n'imala mugale wakitaka okidi ekisaawe ekyo mu tiimu yaabo bene waliwo eyali alikitwala nga aliko abazimbe w'ekisaawe ky'omupiira anti nolo wakafuba anti oyo mweno eyali oluguudo neyali alitwala awo ng'alikwenda kuzimbawo stadium ng'alese ni bainvesita era tukizuula nti omukaire neyalemesa yakoba ati twongere kuntugaziye nimala mutugule wale tube n'ekisaawe kyenoni aye nga gurupu yeneyo era olwowundi yatukoba ati nze gwe mubona wano ninze dada w'abamafiya mu kibuga kino yakyogera kyo kale obudde bututwala naye waliwo abavubuka ba ghetto abava Iganga balumbye ekitebe ekya district Iganga nga bagamba nti babawandiika ne babajjako n'inangamuntu zaabwe n'inamba biki ate bajafuna sente nga bagenda funa sente bagamba nti sente bafunye amawulire nti zajja naye abakulembeze tebannazibawa era badde bazibagaye nti banaye abavubuka ab'Iganga esente da ghetto SACCOs donna President Yoweri Kaguta Museveni akaali kuddire kula yatandise okulekula ku sente mube baguma newunya abaana sente bategedde batya omukulu Julius bino byabaire mu mawulire byabaire everywhere aye aba boda niba nabogerera emikolo ba MCs babawaine sente dino diba mu mitendera ekintu kino kyaliwo ni wiki eyeweerera stile mayuge odi mayuge eyo obogiringirira erina abavubuka abagete ebibiina ebisoba mu 10 duzi wano weekend eno nabakyalira naku twawayawayamu nabo na ghettos engeri y'operating mu kitundu eky'emayuge eyo najja okukizuula nga boona
baafunamu amawulire n'endowooza esente daida bakalidi bawo era bajja balumba office ya RDC yes babasala ku bagemye bali kwenda abakubira omwo okubookera omwo aye Katonda yayamba nti omukyala muwala akulira bageto Mayuge yavaayo n'akakiiko ke baida bayogera ku niba naibwe baba inongola era bavaawo nga basanufu balindirire era anytime omugugugugwa muniyo senga enankani esubyayiga kiri kwide n'akataleke kakano kaliga baba n'omwana bava kuyikani okukolera awalala akaluka 2026 mu press conference ekibiina kya Pierre NRM bava kwita omukago kutambulira awalala ebintu bitambule bulungi mu 2026 wotenda mwana wa neighbor oyaba mwino fe twenda muhozi nagerere bagana obuzibu we buli mu bintu ebyogeirwako bakobe nga President Museveni bw'abaira alikola yayogera n'abantu abagwa mu kamyufu yakuba ati amulobe kwesimba ku bafulaga beera era nga abasinga baidi nga bayikiriza bavaamu bona eri abantu be balibona nga bakozesa simbo yaibwe eya Pierre eri ku empologoma ni bendera ya Uganda yakoba bayikirizibwa okukozesa simbo aye ate kabiri balina okwogera nabo bona bawagire flag bearer ati wa NRM mudofu waliwo bana Uganda abaagala President Museveni atambuze ebigere onako olw'enkya agenda okuwandiisa Museveni akisobolera irala aye revo gyaliku tejja kubeeta ekyakisobola owemwe yatambwire anti kati wuliriza nti President Museveni bwe yali ekololo nadduka mukaawo abantu balanga amaanyi gamuwedde Museveni akaira bagamba Museveni yatambula kilometers zimekeruwero bajeta woko bajeta batyeyo abantu bona bakowa mwaka ki anti ewa mawuliro boneka bana Uganda abamu bagaye nti bagala President Museveni abalagireko bwerere kubanga olwokunafuya eriye yatusuubiza duzi okuva awantu atuuka omanyi buli biseera ebyokulonda ebiseera ebyokulonda ebituuka muzeeyi akolayo akantu kamu akamukumira amatu okulaga nti akyalina amaanyi ojjukirawo yaddukaduka mu ddiiro buli ndaba yalumukanga kati wano yatulaga ku ngoli yakola ddiiro kano ke yadduseemu ekkololo abala bagende muzeeyi nedda Museveni talikola kivulu nti ali kwenda bugagizi titusobola kukola president waiwanga kumugudusa nabigere mbwe abantu bali kwenda kubalaga iwe Julius Leka okobere niba kusimbula wano ibindo okutambula ni President Museveni paka Iganga oyinza otuuka emagamaga wakuba engininga yakaja ng'ate alina emundu alina n'omwigo kati ati bino byabadde birowoozo nti baagala atambule abalala ne bagamba nti atambule kale naye nga ambulance emuli ebirowoozo mubisigaze tuve wano n'atandise okukola Noni na basa